Momo, your life looks expensive. How expensive is your life? This life is very expensive. I live a simple life. I don't stress myself. Singa ali expensive singa ndaba kuba ebifaananyi nga ndi mu zi Sheraton ndi ku zi Serenandi Era ne gy'obeera si we wa layisi. akolako kayisizaawo kale wembeera wa bbeeyi wayinza okuba nti wa bbeeyi naye ate bw'otunula entambula zange sibeerera mu bifo bya bbeeyi tojja kundaba nti ndi eno simanyi muzaani abaala nga wawola abaala basire kwiri be babikola si bwe nkikola so living a simple life. On a daily we spending irako sente nga meka nga gw'omuntu? Nze nza n'okuziba nga seetaddemu wadde olw'ataano. Lwaki? Naye nga lwakutaddemu? Kati wali for what? Just Momo ka makeup kati tugambe kati oba kale onaddomu kati nga kano ka makeup leero k'okoze k'otera okukola how much is it? Ono makeup wange remember ndi ambassador wa Lady Moren Unisex Salon so buli kimu kiba kyabwe. Okitegeera buli kimu kiba bw'okola atuna mu kamera bagambe bakakasa bakyala nti bw'okolamu ebintu ebimu byekola bwe kale Katonda bw'akuyamba nobeera blessed ebintu ebimu expenses ezimu oziwona okitegeera nti kati bw'oba ambassador wa Lady Moren of course babajja kulabirira kuva kaviiri okuva ku ka makeup kuva ku lwala okuva bina bajja bikolako ku lususu and all that bina bajja bikolako kati ate bw'obeera nga era oli ambassador wa Mireke Cosmetics tukola zi foundations zino buli kimu katikeza ka foundation ako babajja kakuwa ate ke waliguze kakitegeeza omaliriza nga to spending cent katugende mu bulamu bwo n'omwami olunaku mweyononyako sente nga mmeka? Because you're a celebrity couple. Nga tunagenda ku bifaananyi byafuluma emabega kaawo tusooke tumalirize kino mweyononyako sente nga mmeka? Tetweyononera era sente by the way to living a simple life era ekyo abantu following they know that siri muntu gwogenda okusanga ngambo nze n'omwami wange tugenze out tuli ekisooka ffe tetu hanging out we don't tubeera waka yes tubeera waka okuva ku macha paka ffe tubeera waka etwalo tunalabira kola so kati era emmere gye tugula bya waka kiki omuntu ekibabeeze ewaka eyo? Nedda munnanga abantu banjawulo mulimu abantu nga ye okutambula kimusanyusa nga tasobola kubeera waka ayagala alambule ku kino kiri naye kati ate nowabeerawo n'abantu nga ffe nga tubeera waka nga tuli ba waka so bwekito bwe kiri ffe tuli bawaka tetumanyi bintu bya kutamba tumanyi bintu bya clubbing tumanyi bintu bya kife tubeera waka. Emabega omwava ne mwekuba ebifaananyi basinga okyankalanya internet ebifaananyi ebyo bannange oba mbyogereko ntya kubanga they were really nice pictures. Tuddeyoko emabega katono nnyo. What was the inspiration behind photoshoot eyo gye mwakola? Photoshoot eyo ekyewuunyisa we didn't plan for it. Are you sure? Yes. Nti badesigner baffe twalina designer bamuyita Katel'S Monique tugamba dda before yatubookinga dda nga tubeera busy and Dax tatera kubeerawo of late nti kati naye abeera akola kuba kuyimba of course tebayimba so yalina okunoonya walala wagenda okukola so tabeerawo kati ng'omukyala yatubookinga dda naye nga Dax taliiwo laba Dax waakomawo ng'ate biseera bya independence omukazi ezo engoye nga zitunga dda. Really? Yes. Is that designer even about independence? Mpozi kati Dax bwe yadde oluvannyuma kana akagoye ke twayambalako ke walaba akasingo trending ekyewuunyisa ate ako yakalowooza na luvannyuma kubanga that dress was supposed to be plain red naye kati okuba independence yali ezengo najidde mbiseera kwe kusalawo natekako akakantu akakooyi kale ate oli omwami Elton eyakola ziri endala ze twali nga Dax ayambadde akakofiira na biki oyo naye najja n'atubookinga kati bonane oyo ye yatubookinga specifically for independence oyo n'atugamba ati nenga tekyali nti oba kyali wange na Dax nti tukikole ba designer be bakireeta. So mugenze ku photoshoot mukubye ebifaananyi be blowing out. Did you expect that? We did not. Tetwachi expectingako at all. Wadde no nakatono nti byajja n'oluga tukubifaananyi ne tubikuba and it was okay. Okitegeera ne tuba ebifaananyi byaffe ne bifuluma naye naffe twali surprise, that's for sure.
twali surprised okulaba ng'ebifaananyi bitambudde. So n'olw'ensonga eyo kyatwewuunyisa nnyo and we were happy. Kati mbuzo kati bimaze blowing up feeling awo batanso banoonya obusimu buvuza interview biki. Omanyi that comes with some pressure. Oshegedde batanso ba comparing with some other people wabiraba and those people abamu kwabo abuli omuntu gwe yeegomba. So komuleko ko experience you and Dax muntu de wansi mulaba everywhere the one trending. Baba comparing nze n'abantu abakabi mu ggwanga bemali mutasuubira. Tewabirabako. Nenga mwa trending. They even compared you with Bobby Wine ne Barbie Kyagulanyi. So how is that with you? The simple Momo who hangs around the home. I have sikwe front ntino mchala mufumbi kwanga totera fumba. Tulabadde kusinga yafumba Momo naye ekyo de wajja n'omukwata saali waka. Wali ofumba naye antu bagamba naye kati kankubuleko gwe buuza Dax wabuza omuntu yenna nze manyi okufumba. Mire kyo singa okufumba tujjukizemu. Nze nfumba enkoko. Ni mukazi kyatamanyi fumba nkoko. Jebali. Fakweno gye bafumbi abakuteramu supu n'ennyaanya. Omanyi bulamu asobola okugula butto n'ateekamu akatungulu n'ennyaanya n'ateekamu enkoko n'akanzaali. Nze nfumba kye bayita enkoko. Ate mukene. Lawrence abo. Byonna ne mukene. Era ssebo oba omwagala mukene jangu. Lawrence bakuyisa ogenda okyale. Nze nfumba kubanga nakugamba background yange mwalimu okubeera mu hotel. Sina hotel. Hoteli. Ozitegeera? Hazitoninyira eyo nga tufumba my friend. So nze mu kufumba ndi muzibu.